zaffe embuulirire kasita ziwera ssaawa 5:30 tuba tugguse mu programu yaffe embuulirire. Mwebale kubeera nga ate mwatulindiridde dda, manyi nti mweteeseteese dda ogenda maaso n'okubeera nga tusoma tuyiga twejjukanya ensonga ez'enjawulo. Nga bulijjo buli lunaku olwokuna tuba tugguse ne programu yaffe embuulirire essaawa zeezo kasita ziwera ssaawa 5:30 programu eba etuuse wano wokka ku Delta TV wolina okubeera nga ogisanga. Jjukira nti olunaku z'omwezi olwaleero ziri 18, omwezi tuli mu gwa 7. Amaganda gwayita ogwakasambula. Mwaganda guyita gwakasambula. Omwaka 2019 eddaaza 10 omwaka bayita eddaaza erye 2019. Naye nno bwetyo tusooka netusaasira ku bannaffe mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo mu wiiki eno yonna gye tuyiseemu okuba twasemba okubeera nga tulabagana wano. Tubasaasidde nnyo mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo, abalwazizza, abafiiriddwa n'ebizibu ebirala, abaliwo be babbye, abafunye bwebityo accident, byonna tubasaasidde nnyo okubeera nti ate mwafunye ebizibu ebifaanana bwe bityo. So nga ate era waliwo ne bannaffe abafunye ebirungi, mulimu abali mu kucacyanca olwaleero, abakuziza zi birthday, abakoze kimwenna nga bomanyi nti gwe wiiki ekutambulidde bulungi, naawe tusanyukira wamu naawe munaffe ali awo atulaba nga wateredde dda ku Delta TV yo tukole. Bulijjo bwetyo bwe tubeera naye olwaleero ndowooza feesi zeeyongeddeko. Tulinayo omugenyi waffe olwaleero omupya ajja kuba atweyanjulira wa gy'avudde, byonna tujja genda mu maaso n'okubeera nga tubimanya. Naye senga sooka obuuze ku balabi baffe. Abalabi baffe tubaaniriza nnyo nnyini ddala mikwano, mwebale kubeera nga muli ku Delta TV tukole, ate era mwebale kukola. Abakyala mwebale kukola, bannange mukola. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abateeramu balaka mu buli nsonga yonna, ate era ne neebaza n'abaami baffe, nammwe mwebale kukola emirimu egy'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne neebaza abakozi bonna abakola wano ku Delta TV, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga ate ekintu kino mukitadde ku mutindo gwa waggulu nnyo. Neesaasira ennyo nga kkojja bw'agambye abalwadde tubasaasidde nnyo mikwano, abatemuddwa abali mu miranga essaawa zino, naddala aba boodabooda bannange. Ate kati tuli mu kabenje nnyo ak'okubeera nti boodabooda ate abaana baffe batugumbulwa buli lunaku. Abalamusaako si mulala Hajjati Maimuna Nayiga Naalongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bwetutyo leero bwe tuyingirewo naye nno nga sinaba kubeera nga ndeeta omulamwa gwaffe nnyo bwe tusensa okulaba. Njagala obuuze ku balabi baffe aba Delta TV, otuyeyanjulire no beeyanjula gwani ovuddewa, tulyoke tugende mu maaso n'omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero. Balamusizaako bannyabo ne basseba abalaba Delta TV. Amannya nze Nakanja Korita Susan, erikola ssente Rita K. Nviridde Magere bazadde bange Magere Gayaza Road. Okola okola mirimu ki? Ndi mutimbikwa ku mikolo, nzannyira ne mu Plasma Films. Oli muzannyina wa firimu? Tujagenda mu maaso okubimanya ebyo byonna nje bujjaka. Naye nga olunaku olwaleero omulamwa gwaffe nsooka okwebaza bannaffe be tukoze nabo. Olunaku olwaleero omukulu Joni yali wali mu byuma, mwebale nnyo akayimba ako k'otandise nako, so nga ate ku kamera omukulu Filipo yaliwo okulaba nga ebifaananyi ebyo abikutuusaako bulungi ddala. Naye nga omulamwa gw'olunaku olwaleero senga gwe njagadde tutunuulire olunaku olwaleero, njagadde tutunuulire lwaki tuzze n'omwana omuwala ono olunaku olwaleero. Abamu bagamba kati oli mwana omuwala agenda kuteesa ki leero ku miramwa senga gy'aleeta ne kkojja giri emikambwe. Leero tukyusizaamu nga tukakkanyeeko ku bigambo ebyo. Naye nga omulamwa gw'olunaku olwaleero gugamba nti lwaki abaana abawala beeyombekedde nnyo ku myaka emito ennaku zino oba ensangi zino. Njagala tugenda kubeera nga tutunuulira omulamu ogwo, naye nga
mu kwongera okugaziyaamu katono senga lwaki tuleese omulamwa guno olunaku olwaleero nti mbaddeko n'abaana abawala bangi nnyo nga tugezaako okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga efaanana bw'etyo nti bw'osanga abawala ennaku zino abawala abali wakati w'emyaka 20 n'35 nti ku bawala 10 buli bawala 10 b'osanga ojja kusanga nga abawala 4 buli omu ali mu kazigo ke, abawala 3 be bafumbo, bano abalala 3 abasigaddewo omujja musanga wa maama we, omujja musanga wa ssenga we, omujja musanga nga ali mu maka g'abazadde be bombi. Naye twebuuza lwaki rate y'abaana abawala abeeyombekera yeeyongedde okubanga nnene nnyo ensangi zino. Lwakuba nti bw'oyogeddeko nabo ab'enjawulo tujja kuwulira ne Ritake by'anaaba atugamba nti naye abaana abawala buli omu alina ensonga ze ez'enjawulo, nti abamu beekwasa abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa, abamu beekwasa abasajja babafuga nnyo, abamu naye tulowooze nti n'abaana bano abawala nabo tebakyalina bugumiikiriza busobola kumanya nti ddala bwe mba nafumbirwa bino nnyina obbigumira ne kino ne kino ne kino, nti bo balowooza. Abamu ne bagamba nti n'okukola nti abaana abawala abamu bagamba nti bwe babeera mu bufumbo abasajja abamu tebabakkiriza na kukola ki kuva mu bufumbo alyoka agenda akole, naye era nga olowooza nti oluusi n'ono aba agenza okukola alemu okubeera okudda ku mulamwa gw'okugenda okukola ate nadda mu kukwatagana n'ebiki n'ebirala. So olunaku olwaleero njagadde tubeere nga tutunuulira omulamu ogwo gwali eyo ku Delta TV yo. Manyi nti kwoli ojagenda maaso n'okubeera nga oteesaako naffe gye bunajjako awo ennamba z'essimu tugenda kubeera nga tuzikuwa zogenda okubeera nga oyitako osobole okubeera nga oweerezaako message, tujja genda maaso n'okubeera nga tuddamu message zammwe ezo. Senga ntandise naawe. Ndabira ddala nga enamba esinga obunene tekyayagalira ddala kufumbirwa, so nga ate ne bw'oba okola osobola okubeera ng'oli mufumbo, naye nga ekizibu ekirimu bwe buvunaanyizibwa nga bw'ogambye nti obuvunaanyizibwa ebiseera ebisinga obw'abaami n'abaana bano abakedde okwekolera ku ssente, agenda n'alaba nti kiki seetuuseeko, buli kimu kisobola, buli kimu nja kyetuusaako. Ate omusajja ngamba kino ate bw'aba afunyeeyo ne ku muntu abeera awo n'akola ki n'amutwala ne mu kisaawe, kyokka amututte mu kisaawe amuwadde 50,000 amuwadde omutwalo nti linnya booda ogende, kyokka amaze obudde bwe amaze ebiseera bye, abamu babasasuza ne loogi. Naye senga nze awo tuyinza obutakwatagana mu bulungi ati ne babeera nga bagamba nti ye nfumbirirwa ki. Senga awo tuyinza ku nsonga eyo gy'owadde tuyinza obutakwatagana mu bulungi lwa nsonga nti omwana ono omuwala ajagera maaso n'okubeera nga naye ayongera okutangazaamu nti senga bw'oŋŋamba nti omwana aganyo avudde mu bufumbo olw'okuba bwe yabadde n'omusajja bwe bagenze mu kusamba akapiira yamuwadde 50,000 oba bwe yawukanye n'akwatayo mutwalo nti kwateeza boodabooda egamba kyensinziddeko nti abaana beekoledde ku ssente. Kati bw'alaba omwami ng'oyo alinga amujerega kibongedde okubeera nga bakola ki nga beeyombekera. Kwegamba ne ndowooza nti obufumbo buno oba tebukyalimu kuba oli agenda najja kyebabusuubiramu si kyebabufunamu babusuubiramu byanfuna awo ndabo nabo baba bawaba n'omugamu najja nagamba senga njagala kufumbirwa, njagala musajja, kyokka oluba okulaba omusajja bwekka nga mugamba njagala ssente za bizinesi. Ekwegamba omusajja namwekangamu era neyeesikamu. Bebasoose okulabagana enviiri zino zeetaaga emitwalo 10. Owulidde kakati bwe yeesikamu kati awo manya nti omwana ono ajja kugamba nti n'omusajja talina waaka. So waka alina kubeera mu nsawo bufumbo bamunoonya mu nsawo. Ritake owulidde nze mpazi wenja okwawukaliramu katono nga sinagenda wa Ritake nti abaana abawala ndowooza tukkirize nti tebakyayina mutima guli gufumba, bayina mutima gunoonya byanfuna, kubanga olwaleero senga
bwe kinaabanga kimu nti gw'ogamba kubanga alina mutima gwa byafuna bw'onoobanga ogamba nti olw'okuba nakututte ewaka nkulekereyo omutwalo gumu bw'15,000 ng'olaba naye era bw'anaavaayo senga kiri ky'ogambye nti bw'anaasinkana omusajja ng'amututte mu kisaawa ajja muwa 15,000 era ne bw'anaabeera mu kazigo ke kano ojja kusanga ng'era ayina abasajja nga basatu waliwo ajja waka waliwo gwagendera ewuwe waliwo gwasanga ku mulimu gy'akolera bonna era abasajja ajja kusigala ng'akola ki naye ng'abakozesa naye ekyokugamba nti kati mufumbe wa gundi tugenze wali take ama njagala otubuulire ndowooza bwe tugera ku bracket y'abaana abawala emyaka egyo bracket eyo ndowooza olabika mwogwa wakati w'emyaka 25 n'emyaka nga 35 oyinza okuba tonnatuuka mu giri 35 naye lwaki olowooza abaana sayizi zammwe beeyombekedde nnyo ensangi zino anti kati kojja n'abasajja bennyini tebakyasobola tulabirira like oli omutuukako nga weleti tata kwegamba tukkirize ebisinga sikojja nsobola ogamba nti no oba bannumya omutwe lwaki sepangisiza neve waka newaka mba navaayo kukolaki lwamateeka kumbuuza olagawa ovaawa ate newaka batuteekako ekkomo nti like wosuka ssawa 4 toyingira oba tokonkona geeti ate omuzadde wo ddayo enkeera oba olina omunnyonnyola nti nasuze mikwano gyange nasuze wano byebyo tusaga abaana abawala ate nowesanga oluusi ofunye boyfriend newakkulumya mutwe ng'ovudde ku kya boyfriend kubanga twogera twaki mweyombekedde ne mubeera nga temuli mu bufumbo n'abaami kubanga kino kyoyogera era ojja kumaliriza ogamba bino byonna obyogera naye era by the end of the day ojja kwesanga ng'era oyina omusajja oba abasajja ababiri oba omu b'okola ki b'oyagala lwaki olowooza tusalawo omutima guno ogamba nti akaŋŋende w'omusajja ono mufumbire ab'ennaku zina nti kojja nawe obimanyi osobola mugamba njagala nzanviiri ogala olaba byakiyaaye ne tusalawo nga tetukyayagala kutulumya nnyo mutwe n'ogamba owaayi kanzire wano we bataŋŋambire nti oba like banteekako ekkomo ku kino nti oba togenda wano abasinga asobola n'okuwasa nga takukkiriza kukola ne tusalawo tugambe nti katwekolerere twerabirire tweyanziza nnyo ku bigambo bya muwala wange ndaba nga balinga abatakyayagala kufugibwa lwakuba akiganye kijjayo direct okiyita ebbali kijjayo bulambalamba tebakyayagala kufugibwa owulidde ate era bw'oba toyagala kufugibwa buli kikazi kyonna kifugwa nnume kifugwa kitonde kisajja akati bonnange tubakubiriza nze bwendowooza naye nga mu nsonga nnyingi ndowooza era ezigaanidde ddala abaana abawala abo okufumbirwa oba n'afumbirwa n'azaala omwana omu n'anoba neyeeyombekera bannaye nawalovu tafiira ku bbala limu anti era nno munnange kyobalaba nze ekinneewuunyisa kyekino kubanga tebava ku basajja sigamba nti abasajja babakoze eki babavuddeko naye lwaki kubanga ojja musanga era nga yeeyombekedde ali mu muzigo omwo naye ng'ali lubuto ojja musanga nga yeeyombekedde ali mu muzigo ng'azaaliddemu abaana 3 oba 4 ne bwana abazze waabwe waka ojja kwesanga nga n'awaka wennyini azaaliddewo ki abaana tulowooze nti bano abakyala bennyini tebakyayagala kubafuga oba bazadde kuva ku buzivunaanyizibwa bwabwe nti baliitakke bano babawadde ebbeetu lingi buli kimu alabanga embeera yonna alina kubeera mu independent life yeefuga gyayagala kino kubanga liitakke agenze n'agamba nti ogenda n'ofumbira omusajja naye ng'olaba tasobola nakkulabirira ekitegeeza babanga abagamba nti bwe naabeera mu muzigo gwange guli ne bwe naabeera nsobola okubeera ne baboyfriend bange 3 oba 4 nti ono n'akola kino n'ono n'akola kino lindako ogambye otya ndabye okkiriza n'amaanyi mangi bw'ava mu bakadde be abazze wa musajja kumulabirira okuva ku ki paka ku ki agenda okulaba nga alinga eyatawaanira obuki obwereere naye ngalinga yatawanira obwereere kati kyova olaba tetubawagira
nti mubeere nga temufumbirwa kubanga muyina kubeera mu bufumbo. Obufumbo bulimu ebizibu bingi, bulimu emitawaana mingi, ate bwagumiikiriza. Kati buli lwobe n'obeera nga togumiikiriza ku kintu kiri mu bufumbo tojja kufumba. Mujja kuyembekera nnyo senga ng'omaliriza nga tonnaba kujjako kazinda. Njagala era n'ekyo kibagamba abaana bano nti ebiseera ebyammwe bizibu ki bye mwasanganga n'ebizibu bano ebisingano bino bibakola ki? Nti obuvunaanyizibwa ng'oweesanga ng'omukazi osobola okufumbira mu kadeemu okumala omwaka ng'omwami taggulidde endala naye n'osigala ng'okyali mufumbo. Lwaki bano abaana baffe bo tebabeera na bugumiikiriza bufaanana? Tasobola kuba nga amanya ekikubiro ono. Obuzibu tukyalina bungi senga era abaana bano mukyalina obuzibu bungi nnyo obw'okukola ki obw'okubasomesa. Kakati olabye Litake agenze ne mugamba wali nti ndowooza olaba nti alina okubeera n'abalenzi nga 3-4 oli akola kino ow'enviri waali owa outing ow'engoye owebizigo owa buli kimu. Kati senga oli ogenda n'omugwako n'omugamba njagala sente zanvi nakubuuza meka balowooza musaba nti kano ka mutwalo gumu ogenda wali ogulya na lunaku lumu. Enviri mukolanga za mmeka? 10,000 15 20 kisinzira kirasi y'omusajja gy'oyina. Bozi oli muzanyo wa firimu. Abalabi baffe omukulu Muwonge Moses ntegedde nti kwoliwe bali kubangola gwa 10,000 kakati engatto mu kigere naye ya musajja mulala topu waggulu ebyambalo ebyo. Kakati ono waffe Filipo ye agenda kuba akola ki? Aliwa enako ono ali ku kamera. Oyo mufumbo Tannaba oyo mufumbo amasenga abafumbo balumya emitwe. Balungi abalabadde TV bwetutyo ndowooza abaana abawala balaba so nga ate kino senga lwa nsonga nti nabadde nina okufuna n'omwana omulenzi naye natubuulira sayidi ye kubanga n'abaana abalenzi naye atuuka ekiseera n'omusanga ng'ali mu kazigo bw'afulumya Litake n'ayingiza Loozi n'ayingiza ni kwegamba ne weesanga ng'oluusi nabo bafuuse baba bayita baki? Era basekiwuulu bapuleya mubayita mutya? Mbayita mutya? Bapuleya. Kale naye nga byebyo Litake agamba nti abasajja tebakyasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye ate weewuunye bw'omusanga n'omubabuuza kubanga nze mbasanga n'ogenda naye ggwe mwana omuto lwaki oli mu muzigo tya twakoowa kiki kye baba baakoowa nga ne mu muzigo omwo anti byebyo Litake byagambye baakoowa okubafuga bakoowa okubafuga bakoowa kyakuwa ogw'enviiri olina okweyongererako ate abasinga leero kasita kumanya nti weekolera. Naye nga tuvuddeyo Litake singa ofuna omusajja n'akukkiriza n'obeera ng'okola olowooza tosobola kubeera mu bufumbo n'omwami oyo nga bwe muyambagana? Tusobola kubanga oli mufumbo. Lwaki ekyo si kyewasinze okukulembeza nogamba nti abasajja kubanga ekyobutakukkiriza kukola buli muntu asobola okukiwulira nti munnange omusajja nze yaŋŋaana okukola naye ate nga tasobola kumpa byetaago byonna byekola ki byenjagala. Musobola okubeera mu bufumbo manye ekizibu abaana bano era ekibaleetedde omutawaana ne bagamba kabeeyombekere kwegamba kwekubeera n'osalawo abamu basalawo bambi ne bagamba kanfumbirwe kati agenda okufumbirwa olw'okuba alina akalimu. Omusajja n'alowooleza ddala nti yalina okukola buli ekyawaka kyonna n'asuula obuvunaanyizibwa obwo abaana ne batuuka okwetamwa. Kyendowooza nti nakyo nsonga nnene nnyo erese okubeera ng'abaana abawala beeyombekera n'agamba kanjagale gundi njagale ne gundi njagale gundi njagale ow'engatto njagale ow'essaawa ow'ensawo naye baaba muli ku mulimu kwegamba mulimu ebintu naawe by'osaasira abaana nti bali ku mutawaana
okulaba nga buli muntu kubanga bannange Byebyo- nowekota yettooke naye ajja byebyo okubaawo naye nga ebyo byonna bivudde ku nsonga y'obuvunaanyizibwa singa mwana omuwala ng'oyo ate bambi abaana abalenzi kye mbagamba tebakwana kubatanyirira asanga omwana ng'oyo ng'anyirira n'atamubala toba ali mu ssente mmeka owulidde kusuula wansi abanga kwana kusuula akwana kuzza mabega baguyita kuzza mabega akuzza mabega naye nga ebizibu bingi nnyo ebiri mu mitawaana egyo ate ebizibu bingi nnyo ebiri mu kaziga omwo muweetadde endwadde ziri omwo nnyingi nnyo naye bw'obeera ng'olina omwami wo ne mwefuuba okulaba nga wadde okola wadde talina nnyo ssente tubakubiriza ffe wano ku Deruta TV mufumbirwe mammwe abaana ab'obulenzi muwase bwe munaabeera mu bufumbo bwe munaayagala ebyokufuna ebingi temujja kufuna babawasa ate n'abasajja bajja batya senga nti obuzibu avuka b'ennaku zino bafuuka bakebezi bakebera bukebezi bakebera bukebezi ne balekawo tebaagala kuwasa kubanga era tubeera nabo noba at least nogamba nti newaba ova wammwe olinga girlfriend senga mutufu nogamba nina boyfriend wange ngenda ngayo buli weekend omwoleze ofumbe okoleki kwegamba mwerabe muhavinga olunaku lwonna mwenna nga muli fine nga muli happy okomekerera lwatakubidde ku weekend nowetwalayo osangayo mulala naye nga lwaki ogenda nga takubidde ate omuntu wotuuka wentukira okukoleza engoye kugololera kusiimulira ennyumba nsuubira nti mba mpambye butereevu nnyo abalabi baffe aba Deruta TV abateyeetaagawo omuntu mulala mwebale kugyekuumirako ate mwebale kwagala programu embuulirire mpozi gwe yali agadde okubeera ng'oteesaako naffe enamba z'essimu ngenda kubeera nga nzikuwa wandiika essimu gy'ogenda okuweerezaako meseji eri 0752 0752 65 86 22 oba eyasenga eri 070 87 72 0 ezo zisimu ezo bambi nkwegayiridde tozikubako wabula weerezaako meseji bw'oba oyina ekibuuzo ky'oba oyina byoyagala okuteesa ku mulamwa gwaffe guno gw'olunaku olwaleero kijja tuyamba okubeera nga twongera okubeera nga tutangala n'okuzibuka amaaso abamu n'okumanya tuweŋŋane n'amagezi kiki kye twalikoze abaana bano abawala abayitiridde okubeera nti beeyombekera ku myaka emiteejo bava mu mbeera eyo basobole okubeera nga babeera mu bufumbo kubanga era mukadde kano twongera okubeera nga tutumirako nnyo omukyala Hajati Saala kirya mulondo mukwano ogamba otya n'abekikyusa mwenna abekirya mulondo bannange mwebale kulaba Deruta TV omukyala Alice Nampewe Kangave watudde dda maama munnange weebale omumbejja kubeera ng'olaba Deruta TV wamu n'omumbejja Salifa Ndagire ne Nuru Yati ne Saalongo kusikati Naalongo bannange mwebale kulaba Deruta TV mikwano muto wange oyo agenda nampita nti baaba wabula bannange mbagala nnyo Hajati Sofia Setuba I love you so much wadde n'omulangira mbagala nnyo nnyini ddala Batawufiiki mwenna bamemba mikwano mbagala nnyo bamemba ba mwoyo gwange nammwe mbagala nnyo mikwano mwebale kubeera nga muli ku Deruta TV ate mwebale kulaba programu eno embuulirire ab'emukono mwenna mbagala nnyo ab'ejjinja ku Sande abeiganga ku Sunday ndi nammwe awo omusomo mu digital pap ate ku Saturday ndi Mayugwe tujja kubeera nga ate tutambuza ensonga z'obufumbo inshallah taala abadde bankubira amasimu tetuyiwasenga mubeere bagumu nzijja inshallah taala pozi senga ngenda gendako mu message katono nnyo aliwo n'agamba nti obuzibu buli nti abaana abawala baagadde nnyo ssente kati
abatasobola kubeera mu ddya tebakyalina mutima gufumba. Nze Ssennoga Roger Endejje Kibutika. Mukwano webale kubeera nga ate osobodde okubeera nga oteesaako naffe ku mulamwa gwaffe guno ogw'olunaku olwaleero. Nagamba nti kojja nkyanoonya Ismake nkyanoonya Ismake eyo nagamba nti akyanoonya ye Ismake naye wano ninawo liitake kati ate gwe bubeera Ismake ndowooza tujja kulaba engeri gye mugenda okubeera nga mukikwasaganyamu. Ono nagamba nti nze ate era tebakyamanyi makulu ga bufumbo ate sibabuulirire ekimala. Era bwatyo Ssennoga bwatyo yagambye. Pozi era tujja kwongera mbadde njagala twongere tugaziye ku nsonga ya mukulu Ssennoga ono nti abaana tubuuze nti bo bagenda mu bufumbo nga bategedde amakulu g'obufumbo nti oba n'embeera gye bagenderamu mu bufumbo olw'okuba nti bagenda si bateeketeeke nakumanya ki kye bagendako kibaleetera okubeera nti babuvaamu nga balina birala bye baali basuubira n'ava mu bufumbo kubanga senga abaana bano emyaka gye twogeddeko kyobalaba abagole bensomesezza olwaleero bagambye nti mbagambye nti kyemugendako mulimu yesise namu n'agamba mulimu ate mulimu gutya kwegamba nga ye ali mu ebyo aba ayagala nga bamusasa awula nange tukyali mu mutawaana munene. Ono muganda wange Isma Kabunga nkutumiddeko nnyo mukwano. Isma yampeereza message wano naŋŋamba nti kwali nnyo webale nakuteesa mpozi era senga nga bw'ogambye nti obufumbo mulimu nti bw'oba otunuulidde abaana abawala bano bwe baba bagenda mu nsonga eyo abasinga bagisuubiramu ssanyu jjereere kubanga bwe baba beefuna wano ne neefuna gye beefunamu buli omu alaga munne nga bw'ali malayika kwegamba nti alina kukola birungi biki byereere tebalowooza nti museetwe teri kasozi kebagenda kukola ki kebagenda kusanga. Ndowooza tugenda kubeera nga tugendako mu masimu ate tulabe. Mpozi noono n'agamba nti mwebale kuweereza naye nze nakoowa abawala tebakyayagala kufumba ate abaagala tebafuna batuufu nga ffe. Nze Muzammiru Ekibando. Mukulu Muzammiru webale kubeera nga olaba Data TV ate n'ogenda maaso n'okubeera nga oteesa. Webale nnyo mukwano webalire ddala. Tugenda kubeera nga tugendako mu masimu gwali ku simu ogenda kubeera nga oyita ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen yo tusobole okubeera nga ate naawe otuwa ku magezi na bizibu ki by'otunuulidde by'olowooza nti biganya abaana bano abawala okubeera nti banywerera mu bufumbo bwabwe n'osanga omwana myaka 25 ali mu muzigo ayina omwana omu oba babiri naye awo yagamba yakimala baki basingo maaza. Soko tuwe kwaba bali ku simu tumale okuwulira enteesa yaabwe. Hello. Wanji mukwano. Wanji sebo. Kale mukwano naye bali kulaba Data TV. Senga ali wana atiba butibi. Anyirira alinga kyakulya tomulaba? Oyina omulangira bannaye mulangira Jjunju. Omulangira Jjunju. Omusaana agamba ki omulangira? Sebo omulungi. Wanji. Genda maaso n'okuteesa. Sana akutumidde nnyo senga. Munnange nange mutumidde nnyo bali kulaba Data TV. Teesa mulangira. Kati kojja. Wanji muganda wange. Kojja. Genda maaso n'okuteesa nkuwulira. Abakyala ennaku zino boola abaana bawala abo. Tebakyalina nnyo kwegamba kumiikiriza mitima gyabwe balina watu munda. Tebakyalina bugumiikiriza. Tiwake kusumbuwamu. Otunuulira omwana omuwala emyaka 25
n'akugamba nti nzina kiyombekedde n'obula n'okaaba amaziga kati ngoye waliita gwendaba emyaka eyo yiga okubanza kiyombekedde basangayo owulidde bye baagala beekebere ekituufu ekinge esewo tweyanziza nnyo mulangira webale kubeera nga ate oteesezaako naffe ndowooza ensonga ya mulangira ogiwulidde nti abaana abawala tebakyalina bugumiikiriza nabo tukkirize nti mu bufumbo mubaamu ebintu bingi kyekiri kye twagambye bayingira obufumbo nga naye kye bagenzeeko tebakikola ki tebakimanyi halo sebo wangi mukwano kale mukwano nawe bali kulaba Delta TV Aisha Naggulu obadde oteesa otya mukwano naawe olina kyeyombekedde okay enyabo nabo kwegamba olimufuna n'amutwala nakulaga nti ali siriyasi agala olumala emyaka 3 namulaga nti abadde girlfriend nakugamba omanyi ndowooza yange naawe bikomya ningambaga ngaina omulala gwagenda okukola ki kati wavako olagamba ebyobufumbo nedda kati n'abasajja abatufu baabula n'abawala nabo kwegamba bakulu buvira bannange Aisha ekitegeeza ogenda kukkiriziganya ne Rita K nti abasajja abasinga nabo baafuuka bakebezi wetawukanira nti alina okubeerayo n'ow'enviri n'owakinedda ekirubagira naye abasajja bannange abasajja banyina tebafuuka bazibu nabo si bwangu eke tubasabire basinga mwana si bulungi kyose omukyala yonna wekitiibwa bafumbiddwa nebakwasa tutabemukaala bebanange senga mulungize kubana abalenzi babawase kale tweyanziza mukwano webale nnyo webalire ddala webale kuteesaako naffe mpozi okubeera ennyo ku puroguramu eno tukwebaza nnyo mukwano Aisha tavaako taviirako ddala hello wangi mukwano hello wangi mukwano yebaliko sebo kale bambi naye bali kulaba Delta TV mukwano jjako eddoboozi lya TV tusobole okubeera nga owuliziganya nkugamba nti bw'oba okubye essimu mukwano ng'oyagala kuteesaako naffe eddoboozi lya TV lyo likendeeze owulirize ku ssimu tujja kusobola okubeera nga tukwataganira ddala bulungi so oba giviire oddeko wabbali ojja kubanga bakubuulira biki by'oteeseza hello wangi mukwano halo sore bambi tukusubiddwa nnyo ono mukulu Ismail agambye nti ndabira nnyo senga yansuulawo senga bangambye nkulabire Isima Kabunga agambye wamusuulawo okusuulawo kwa ngeri nnyingi hello wangi mukwano nze bampita Sebuma osinzidde wa mukwano nzidde no Kasangati naye Sebo badde oteesa otya ku mulamwa gwaffe ogwo gw'olunaku olwaleero ebiseera bino tuli baavu era abaana abawala tebagala kufumbirwa lwa bwavu
genda maaso sebo. Era ekiganyiso tulina okukola ennyo tulyoke tufune abaana abawala ffenna tufumbirwe. abawasa bawase n'abafumbirwa bafumbirwe. Kuba omwana owa tosobola mulekera mutwale waka. Genda Tosobola maaso. mulekera mutwale waka. Ye kwegamba ye n'agulabanga omuno ssente weeziri. Kwegamba bw'omulekera omutwalo alaba nga tewali. Alaba nga tewali, olaba nga olanga tayeseewo. Ensonga lwaki twemereddwa okuwasa, twemereddwa okufumbirwa. Tweyanziza mukwano webale nnyo okulaba Delta TV ate webale nakuteesa. ate n'abo abaana abalenzi abasinga obutagala kuwasa bw'ajja okunoonya ayagala muwala alina ssente. Pozisenga akamala ogendako meseji onagamba nti kojja amazima kyetaaga tudde ku nnono zaffe ezedda basenga ate era basuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga obufumbo kiyungu mulimu omukka ate n'essanyu ly'okuggiisa emmere ng'olwo gukendedde. Nze Senoga Roja mu Kibutika. Mukwano Roja webale kuteesa. Okuteesako kulungi nnyo senga n'ennono eno ndowooza oba n'engeri amawanga gano gye geetabudde nnyo oba nakyo kirina kye kyongedde okubeera nga kisaanyawo obufumbo bw'abaana abawala obufumbo bwaffe mostly kubanga ffenna butukwatako abalenzi n'abaana abawala. Mukwano webale kubeera nga oteesezza bw'otyo. Ono n'agamba nti agambye atya agambye nti bannyinaffe obuzibu bwe balina tebakyamatira babanja bingi ate baagala ebyamangu. Obugumiikiriza bwaggwaawo wano atandika mulungi naye muteeke awaka olabe litakke Kajjambo. Mukulu akubidde Kajjambo agambye nti Kajjambo kojja ekirala waliwo ekintu ekyagwawo omulembe guno omuzungu kyayita submissiveness. Kati bannyinaffe ewaka baagala kubeera basajja kati tubeere mu competition. Ndowooza n'ekyo senga ndowooza abaana abawala ndowooza twagambye nti n'omwenkanonkano guno oyo omukyala alagira kino omwami alagira kino kugamba omwami wakati wali agamba nti ono ye mukama wange ewaka so bwe bumanye ebyo ndowooza n'ekyokufugibwa kyetwagiddewa kyetwaletedde mu kufugibwa wali era byonna ebyo bidde eri tebakyatendekebwa bulungi kumanya kiki kye bagendako nti bufumbo owulidde kubanga omwami si gw'omala gaddamu bw'otyo si gw'omala olagira mwami ayogera naawe oyogera mwami alagira naawe olagira kugamba ebintu by'ekikanga ekyo. Kati abaana abawala abasinga tebakyayagala kulagirwa naye ensonga nnene tebakyayagala kubuulirirwa naye ensonga nnene esobola okubagaana okubeera nga mugenda mu bufumbo musobole okubeera nga mutebenkera. Soko tuweeye essimu nga 2-3 mukulu Filipo then tulyoke ate tugende maaso n'okulaba nga tumaliriza puroguramu yaffe. Toziriitake essimu nga bwe zijja nze mbadde nsaba okubiriza ku bawala banno katumala okukwata ono litakaana abakubiriza. Hello wangi mukwano ku baana abalenzi. Sorry. Wangi? Abaana abalenzi abo basobola okubeera nga babakolera bye mwetaaga musobole okukula. Naye era tebisobola kujja. Abalenzi bafuga problem. Tebisobola. Manyi lwaki bafuga problem? Nabo bennyini beetaaga okusooka babolereranga. Omulenzi yenna senga watuukira ogamba nti no I have a girlfriend. Abasinga ne waba mukazi abaza n'aleetawo omulala. Of which is not good. Kati ffe abawala abasinga twenyinyala. Abasinga batukuza twenyinyala. Nga nze mmala okukiraba kwegamba kinkyayisa abasinga bonna. Kati ekivaamu bye bino byosanga abawala nga naye naga
kati zanasigaira kukuula Leka neyombekere. ngeri lava ey'okugamba nti nyina Ey'okugamba nti omusajja ya takyali. bufumbo. kati kyekyo nogamba kansi kanfune Ndowooza. emirimu gyange sigale njire nga nerabirira n'abazze naye mba sisobola natandikira. samwagala naye nga tokyalina real live nti gundi wuli nyina omusajja wange ye gundi n'omulowoozaako n'obwongo ne bujugabo kale byebyo ndowooza ebya mwana litake mbiwulire naye ndowooza senga nga tuzeeyo era ku nsonga ye okubeera nti nono yaffe naye esuuliddwa nti abazadde bo obuvunaanyizibwa bwabwe bakyabutuukiriza obulambika omwana omuwala kubanga bino byonna tubyogera nti ngeri ki omwana gyayingidde mu bufumbo naye waliwo ebintu by'otendeka omwana kuva mu buto kubanga ekyo mu buli ngeri yonna oba okimanyi nti bw'alikula agenda kubeera mu bufumbo ne tulinda bulinzi lwalituuka okufumbirwa olutandika omugamba omukazi bw'afumbirwa akola kino naye Newerabira kakyama amamera. naye ng'omwana kino tewakimutendeka kuva mu buto senga abaana bemukuzizza endaba gye balabyemu bakadde baabwe awaka naye bongedde bw'alaba nnyina abonaabona nnyo awaka taata waabwe talina kyawa maama waabwe taata waabwe ayingira matumbi budde amukuba amubonyaabonya abaana ne bakula nga balaba maama yekka yalina obuvunaanyizibwa kati bafuba okulaba tikaneekolerere kubanga nze kyenalaba ewa maama wange nga taata wange amuyisa bw'ati osanga nange kyebalowooza nti kyekiri mu bufumbo bwonna ne basalawo beeyombekere. tuweeyo essimu emu kulu Filipo ate tulabike nga tuva wano obudde bwobwe buli dakiika ziizo ntono nnyo okulaba nga ate tusimbula okuva wano. Hello wangi mukwano Taddewo osinzidde wa mukwano? Osinzidde Jinja. Gwe Taddewo ke? Aha, wadde oteesa otya ku mulamwa gwaffe ogwa leero? Lwaki? Kigolooza kiki ekibaleetedde abakyala bano? Mbadde nsinga kwagala kumanya. Nengenda okukola nemuleka waka nengenda okudanga yekozeeko bulungi agiza nenyumba tagikusibye nga linyemotoka atambudde agenze mbadde mmanyi nga yeekozeeko bulungi nnyo n'omusanga awo atambudde simanyi gyali era niwafuna obuzibu iza nakulimba nti oba ali wasowe kati yaba mufumbo nga alina okumbuulya bwe kwegamba aba nakyombeke tanaba kwetereza ayinza okuba waliwo litaka agambye nti alabika yali tannaba kwetereza okujja ewuwo. Kale mukwano webale kubeera nga olaba Data TV ate webale nakubeera nga ate oteesezzaako naffe bwe tutyo obudde bwe bitera okubeera nga butugoba wano naye nga tukwebaza gwe wenna abadde awo ng'olaba programu embuulirire era ogenda maaso n'okubeera nga okubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwaffe ogwo gw'olunaku olwaleero mpozi era ku mulamwa guno gwennyini senga nti tujja kwongera okuleetayo abaana abawala n'abalenzi tubeere nga twongera okufunira ddala ekinyuso ekituufu litaka alina byatunnyonnyoddeko naye tulowooza nti n'abalala balina ebirala ebyabwe bye basobola okubeera nga batunnyonnyola ate tulyoke tubeere nga tubawa amagezi ngeri kisobola okubeera nga ate abaana abo tubakuumira mu mbeera ey'obufumbo nga tusiibula litake kakiko wali agadde okubeera ng'olekera abalabi baffe aba Data TV naye nga tubagamba kubeera nga bafuna abasajja bana ndowooza era wawulire Aisha mwayawukanye ye yagambye nti birala byonna twalikwataganye naye okufunayo obadde mu firimu nnyabo tubadde tupulizentinga erimu nedda kojjabe mubalonda kigambo kikyo wali agadde okulekera abaana abawala naddala abo abeeyombekera mu myaka emiteejo myaka 25 okutuuka mu 33 ekikulu kyakwekuuma kyekiba ekikulu naye nga oli mumativu n'abaana abawala okubeera nti yeepangisiza abamu ne beezimbira n'obuyumba n'abeera muli nga beeyita basingo maaza
kojja olw'ensonga ezo zenkugambye ne bano bannazala bongerako tubuulirako ku baana abalenzi bano betujja tufumbirwa oba baboyfriend baffe nazaala ye muntu omu yamanyirwa ekyo like ow'omwana we omulenzi gwe yamwanjulira ogwasooka n'afuna nakkazi n'afuna nalumansi muntu omu yayogera nabo bonna abamanyi lwaki abatabulira mutabani we nti monange wano olina kukola booti wano kola booti mama yaba ayagala mwana yaze ekikaki n'omulenzi natuuka ekiseera ng'afuna ku nsonyi nagamba mama wange yankuzanga bwenti oba kitange yambuyiranga bwenti nina kukola bwenti kwegamba mukyo kyentegedde mu meseji yo nti abazadde batunuulire abaana bombi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi babateeketeeke okuviira ddala mu buto kale tweyanziza kojja ekisembayo ntumirako okutatange Salongo Kigundu awe Magere Gayaza Road mukulu Salongo Kigundu mukwano tukutumiddeko nnyo Eriabu ali Magere awe Magere muliraana wono gundi okay twebaza nnyo abalabi baffe nti mwebale kulaba Delta TV mwebale gumiikiriza mwebale kwerekereza tulo ne programu erabibwa abo abatalina tulo bannange tubebaza nnyo ne twebaza nnyo abakulu betukoze nabo olunaku olwaleero ne bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala ne twebaza bakama baffe olwa programu eno esimbye eggwanga kubanga nsuubira nti wano ku Delta TV kino wokisanga tikiriko programu ndala ku TV ndala naye kirinde wano beera ng'okitunda ng'okigabira awalala ate era obagambe nti buli lwakuna programu eno ezimba amaka ebeerako buli lwakuna essaawa 5:30 kutumidde nnyo Nalongo Peace ate era ne mbagamba nti buli ayagala okusa ssente mu programu eno tukwaniriza n'omukwano mungi nnyo amasimu ogawulira abantu bangi nnyo balaba Delta TV bambi tubaagala nnyo mikwano omulungi nayiga salaamu aleikum subira tusiibule abantu baffe bannange mwebale nnyo mwebale kubeera nga mulaba Delta TV ate era bwekyo tugenda kubeera nga tuddingana olunaku wiiki ejja olunaku luba lwakuna essaawa 5:30 wano ku Delta TV mwebale nnyo mwebale kugyekuumirako temujjangu okwo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.